amawulire agandiwe iwoloza gavumenti nesuubulira buli muntu wano wakuba byemwogera ebindi tobitaako ino birowoozo singa ne woba osuubira amafuta mudoofu opaakinze wansi awo tojjidde ku mafuta bakuguza bbeeyi meka okuva ewe mafubiro andi byoli kwogera toli kubitegeera mulinde basima agaimwe gwe mwidde okwogerera aya amafuta agava mu bawarabu nga mu bawarabu eri y'entalo bali kuba emmeri enkyo neigula olindi bonna bwe disiriira omusana yakoba ati ezirayida kubitaawo twe mulinawo tomulinawo oba abantu abagula amafuta wano mu Unoko nga bagagulira ku bbeeyi erenkaire saawa eno bayire petrol station diri waigulu era bw'ojja ku petrol station nga di Total Shell company edenene amafuta gali wansi ku ayeja ku buno bwa bulido kowa filling station amafubire wange ndiganira kasanvu waliwo petrol station eyo ye bakobe y'omunene eri mu round about oba yenu esagalole gonka kumayiro mbiri awo nako byetyense eno ani akayenda Uganda so owaye Busoga yafiiriddwa Isa Balangira abadde atwala essaza lya Bogabula Bibbi Kamuli eyo wamuyita owekitiibwa Henry Woyira Kitimbo yassizza omuko gw'enkomerero era nga Abalangira n'Abambejja bali mu kwogerako birungi bibiri baga nti abadde musajja akuŋŋaanya abantu awamu abadde abakumaakuma bulijjo okubanga tibato bagoberera enteekateeka za Kyabazinga n'ebirala ebiringa ebyo naye enteekateeka ez'okumuziika tezinafulumizibwa okusinza ate ku mawulire ge tufuna okuva mu kitundu ekyo ate ekyekamuli ababaka ba paalamenti be baalonda naddala bano waffe Busoga buli omu ali kuteekateeka ekifo wagenda okubanga tibwati ateeka akabaga oluvannyuma olw'okulayira ndabyeko PA Odoli Mbajjo Rogers abali kuteekateeka ebyo bona b'opposition kizibu kwagala mu maka wa NRM bali kulwanira ekisooka andi n'amazima otandise n'Odoli waki Odoli when UP ndabyeko wali kulwanira akakiiko ka gundi kapaka oba kosasi okulwana kw'amaanyi kuba opposition wano Busoga bali kulwanira obukiiko bubiri akakosasi ne paka buliko okulya obwo obukiiko otegera nti kulya so but emikolo yasomye ku mala yenkale kuteekateeka ndabyeko Mbajjo ali kukalakala n'agapapula atwadde ba DPC atwadde ba LC1 baani bali kuteekateeka bali kwagala buyenga awo Honorable Paul Miro wangambye agenda kubeera ku kisaawe ekya Walukuba nga 16 ndabyeko Suwengere agenda kubeera ku kisaawe kiri ekya Wakitaka n'abalala so obaga bugenda kubeerawo era nga abasinga mulwanyi ngaasese oidi yaleta ekigambo mbu talina kyatugamba buli saawa eno bazira kyakoba abantu bataerewo opiraawo nabo ine ku gundi ng'alikoba era nze ndi kwegendereza ino omutyere gw'abantu abo bajja okufumba nabo ine General Bigirwa ng'alikwogera ati yali mu kalulu Kamuli eyo bwabamu ku bantu be bamukoba ati munange tukole obubaga tukole tubula abantu tubateeremu obuntu basobola olidali sokulowooza mbubatamu bakwetamu alya mwabafunta omwoyo gwalaalira bigambo byabigirwa so bwegira okuwulira ng'abali kuteekateeka bona bali kuteekateeka bumoolo nga bakibiina kirala olukweraliikira bewo talya mutyere jasijjayo bijjo bajja okukobera abantu mmere otalya aye nga katubasabire emikolo gitambule bulungi nekisinga ate bw'oba nga tiwawagira abantu abo era nga towagira kibiina kye bavaamu mutajja okola mivuyo embeera eyo tinungi muleka abantu beeyagale bakola ebintu byabwe ate balina okweyagala basiimu baabawulunizibwa ino kuba tulina okuba walala nabaire ku dozi nali ku munsonda enkusifu munda mulenga bali ku luko lw'amaani ino